nali nva kukola obimanya ebyaffe ebyekiro nkomawo waka piki empakinga kumpi ne gate. Omwana we piki aba yakaweta bwate ekkoona obuyayi bwali bunkumidde ku gate ngamba bano ababbi like thugs around. Ne bujja bwalinga busatu nga bwambadde black mask everywhere like nga tosobola kurecognizinga face. Kati ne banyimiriza of course nalina kuyimirira. Me I surrendered. Olaba mwana ndi musujja nze siri wantalo. Nenge ya nensalendinga ne bagamba nange siri wantalo sina buzibu. Mutwale kye mukola ki kyonna kye mwagala. Abantu bano bakusanga wakawo ku gate. Ku gate kwenyini because nze piki parkinga wano mbeeranga like 30 meters just. So bali bankumide ku gate. I don't know their intentions and even up to date. Okitegeera kwa bye tuyitamu omumanyi bya business tomanya kibaawo noli asookuwala na by the nga tulina kye wamukola. So obusajja bunkuba bwasooka akutegeera yasooka kunkuba wano kinsimba okumanya nengwa wansi yakubisaki simanyi. Yes, okay. Muli mutya mugamba mutya abantu bange bali ku Growner Media oba Growner Music. Babuuzaako nnyo mu mbeera ey'enjawulo mu ngeri y'enjawulo era mbagamba nti mwasibye mutya muli mutya baboya abali Dubai abali Saudi Arabia abali Qatar mbabuuzaako nnyo muli baddala okuba nti ku YouTube eno kuobeera noba nga togobera buli kimu ekiri ku gwatana bakuba nti ongoberera subscribinga onyiga akade in case nembos gyentaddeyo osobola okuba nga ate ofuna notification ku simu yo oba ku PC yonna gy'okozesa obe nga ate omanya nti omukulu ayinayo kyataddeyo then ogenda obe nga okola ki ng'okebera ate nekirala bw'onyiga mu kadde ako kiyambako omuntu atanaba kuba nga ate amanya YouTube eno okulaba nti naye emutuukako naba nga ate naye subscribinga. You can also share still ojja kuba onkoledde ekyamaanyi nasobola okukomentinga teekawo ka comment wansi awo tujja kuba tuwayamuko small time bw'ompa feedback wo okutereeza nja kuba ate nate nawo tukonawo kompola mpola. Bampita Growner MC mutabani wa Kyabazinga wendi nnyo nga bulijjo nina omugenyi olunaku olwaleero gwe ngenda okuba nga ate tuwayamuko naye kyali wange way back ali mu event ate nga mukozi wa ku TVM wano e Kampala gyagenda okuba nga ate naye agikubuulira bulungi nnyo n'ensonga lwaki ali wano nsonga nkulu nnyo lwaki ali wano agenda kuba naye agyogerako n'emboozi endala eri awo ey'okuyigiramu oba oli awo ojja kubako ky'opikinga gw'anaawuliriza oba oli awo ekiyinza okuyamba ng'omuntu omanye eggwanga lyo tuyita mu kumanya na kuyiga jjoko mogobera ebintu nga bino you pick something noba nga ate obaako ky'oyiga. Bampita Growner mutabani we kantandikirawo ogamba otya papa? Ndi bulungi boss. Amannya nze Star Habibs. Ndi mukozi wa ABS TV nkola musical show bagita muziko ABS Monday to Friday ziba sawa mukaga kutoka musanvu kitundu. And then the same time ndi event organizer nkola tour and travel like abadigze ne banyumirwa nenga tuyiga we tulambula Uganda so under my label bagita Yarabana World. Yarabana World, Yarabana lulimi lusiramu lulimi luwarabu nga bolaba oluzungu. So Yarabana it means oh my god. Yarabana it means oh my god, OMG. Then no take a word. Of course we are born Ugandans. Let's Uganda to conquer the whole world. Yeah. Bw'ogita Yarabana ekyo mu kulowooza kwange nnyinza olowooza nti oba oli awo olina abantu b'oyawuddeko kubanga Yarabana means ate mu Luarabu waliwo omuntu nga mulokole waliwo olinga mu Seventh Day waliwo olinga mu Protestant ng'oyinza okuba nga ate omweyawuddeko ng'ate no business. No language buli muntu alina engeri gy'agitegeeramu. Ojjukira n'ebintu Katonda byaleeta ku nsi okutwawula iri language. Kwajjukira like mu Bible bagamba waliwo abasumbi bali basazeewo bazimbe like akanaala oba ekapira kambuke katuuke wa Katonda. Katonda aleetawo ennimi okutwawulamu. But we are all same people. So oli bayinza okuba bamuyita fortune nenga mu Luganda ategeeza mukisa. Okitegeera? Yarabana Luwarabu lunyini olujjudde. It's a Arabic word. Being Arabic, twina Abawarabu by the way they are Christians. Yeah. Nga bolaba mutso okuba n'omuzungu naye nga yasiramuka n'agenda ki mu ddiini eri endala. So whichever region you come from tetwina buzibu bambi. Otukuŋŋanyizaawo mu Yarabana tugenda tutuwalinga. Okay. Nsonga ki ereeta Star Habib gwe manyi obulungi? Obuzibu bw'ayina nze mbumanyiko ng'omuntu
yagwa mu mbeera oba olyawo etali nnungi eri obulamu bwe n'akosebwa mu ngeri y'enjawulo gyagenda okuba nga ataakuwa oba nga akubikulira owulire era obeeko n'okumanya ojja otya okugwa mu buzibu obulinga buno era kijja kitya tuve ku story gy'otandikira okutuuka okugwa mu buzibu buno. Nali nva kukola ebimanya ebyaffe ebyekiro nkomawo awaka piki empakinga kumpi ne gate omwana we piki aba yakaweta bwate ekkoona obuyayi bwali bunkumidde ku gate ngamba bano ababbi like thugs around ne bujja bwalinga busatu nga bwambadde black mask everywhere like nga tosobola ku recognizing a face kati ne banyimiriza of course nalina kuyimirira me I surrendered oliraba mwana ndi musojja nze siri wantalo nenge nensalendinga nembagamba nange siri wantalo sirina buzibu mutwale kyemukola ki kyonna kyemwagala. Abantu bano bakusanga wakaawo ku gate kwenyini because nze piki empakinga wano mbeerangawo like 30 meters just so bali bankumidde ku gate. I don't know their intentions and even up to date okitegeera kuba bye tuyitamu omumanyi bya business tomanya kibaawo noli asooka okuwalana bayido nga tulina kyewamukola so obusajja bunkuba bwasooka akutegeera yasooka kunkuba wano kyensimba okumanya nengwa wansi yakubisaki simanyi kyeyankubisa because I became unconscious to be honest simanyi naye nagwa wansi then lindako tujja bakuleete waka ani akuleete waka era wali ovaawa? Nali nva kukola like bino ebyaffe ebyokwemusinga night club night club ne guy yanvuga is my friend because tukola wamu okitegeera DJ Aberanks tukola wamu like every time he drops me then namana addewe okitegeera so aba yakamala kundropinga bwati nga ngenda kugula gate nyingira waka abayayi ne bangwamu nga balina bijambya biki ne bankuba nengwa wansi kati we nagwa wansi ne feelinga unconscious like okubanga maybe ozirisemu tomanyi kigenda mu maaso so ne banziba essente essimu buli kimu bw'obalaba bw'otuuka nga oli ku gate tugambe Aberanks akutuuse waka ku gate and you see bano abantu n'obalengera ku gate nga weebali kyekyaja mu mind yo era okulowooza nti oba oli abaze kutuusaako bulabe action kati eri bweti wange ku gate wembeera ate gwozo yambadde black I can't recognize you okitegeera balina bye bali bakutte mu ngalo because it was at night sinza ku recognizing nga yalina kino ne kino okitegeera so immediately like any other person I surrendered cause nempanika because like ekiro abaana abasinga babeeramu nga babba biki but this time round natiddemuko because bulijjo like omuntu bw'owanika oba n'omuwacha ayagala akuleka okitegeera nabamu bayitho bamanyi like okutwala ngesi n'omugamba mpala inagikasukiraawo asaba nga ekimuleesa akitutte okitegeera but ekintiisa wano kiri kimu batutte buli kimu ate banteeseko obulabe because bankuba simanyi kye bankuba wano actually this is my right hand omukono gwenkozesa bakuba akagalo kana akasembayo ne kasesebbuka oba yakakubisa ki producer osozuminga omukono ogwo in case bwoba osobodde osobola okuzuminga omukono nga bwe tuwogera osobola okufuna bukatawiza obwo mpola mpola okiraba like nina now three fingers plus this one ziba 4 engalo nnya kitegeeza kano bakola ki bakajjako ne gayi yakakuba ne kasesebbuka ng'egumba ndiraba bwenti okitegeera yakakubisa ki sijja kulimba mu manchi yakakubisa because I was a bit unconscious then nkuba enduulu like banzise some hope so waliwo bagayi bali bava wansi ne ba neighbor around ne bajja ne bantaasa so bamala okuntaasa bantwalako mu ddwaliro bagayi badduse ne bantwalako mu ddwaliro actually nasookera Kawaala ne baŋŋamba tebasobola kunkolako obuvune bwenyina bw'amaanyi nengenda eMulago that same night natuuka eMulago ekyamaanyi bankuba tetanus injection naye twewuuba eMulago muganda wange
ng'obulumi bungi odda wano sayininga wano ne zituuka ssaawa 5 ez'okumakya nga nothing has happened on me like okunkolako manya painkiller nothing. Olwo bakujje waka ani akuliko mu budde bwo nga mugenda malwaliro ago? Waliwo bagayi bajja like in the neighborhood kajjukira like ndi mulimu light ndi wa TV like the neighbors bamanyi biki n'otumirako ba neighbor balina ka birthday n'obayisaamu. So one of the guys in neighborhood yanyamba najja then in the morning ne bakubira abachali bange bakubira Aberanks ne bakubira Major ne bakubira some guy bamwise Scott, so they came. Yes, twabeera mulagwaawo ne ziwasanga 8-7 nga teri kyakoleddwako. No, bukedde kujjukira bankubya kiro ssaawa nga 9 then tomorrow it's a morning day now, no more working hours essaawa ze bakoleramuko, so ne tubeere mulago nga teri kiyamba. So the some guy yajja n'aŋŋamba mb'osookuwaayo ono guy kintu kidogo n'akutwala ne bakolako scanning. Olwo ng'otuse mulago otudde toyina musawo akwatendingako nga buli omu ali mu kike naye nga bakulaba wooli nga wooli awo mugamba musawo tukoze tutya ng'ono agamba asayininga wano ng'osayininga atwala ebipapula wali ng'obitwala ng'obizza wano agamba kankomewo nga bali byabwe okitegeera. So some guy ajja ngamba man kyoba okola funa kintu kidogo like okumuwayo akasente. Guy nangamba oba olaba oyo guy oyo asikali bw'omuyisizaamu ddiiru. I don't know, I think simanyi lwaki abasawo b'emulago muli so careless, bali so careless cause complaints zive mulago nyingi sigwe gusoose ku Abibu bangi nnyo n'abali media abamu babadde batugamba nti bw'ogende mulago oyinza okwewuunya. They care less about people's life. Muntu oyinza obeerawo ng'otawaana naye nga tewali akuliko. I think government n'abatwala eddwaliro ly'emulago mulina okutereeza mu mbeera eringa bw'etyo ndowooza. Someone should comment on this. Bw'oba olina woling olina ky'olabye osobola okuteekawo comment ko in case wansawo ku Mulago Hospital bajja kuyitamu nabo babe nga messages zino baziraba. Kiyinza okukyusaamuko ku mbeera, maybe raise a complaint somewhere somehow. Tugende twandikirawo. So guy amala okuŋŋamba na like bano ababeerawo ba patients kati already abali used n'embeera because yali concerned nga obulumi bungi nali nsibyeko akatambala nga kona kajjudde omusaayi ebyaddala sifunangako pain like that day. So guy aŋŋamba olaba oyo asikaali oyo ali awo bw'omuwa ekintu kidogo bagenda kukolako wali olina kuwa asikaali awooli aw'omusawo aw'omusawo kati kyetwakola bagayi ne batukolako gundi scan amala okukola scan bulungi ne tugifuna era ne batuzza mu initially mulago si wabwerere olina okuwaayo kintu kidogo okwatendingako. Yes, but batugamba nti wabwerere it's a government hospital, should be giving free services because these guys are paid ate balina ku payroll. So tubeera awo nejjukira tukuba essimu kyekiriwo muli wa biki. So some guy is a friend of mine ali mu Arsenal group is a doctor n'aŋŋamba naye abo nga balugezigezi. So kyoba okola kankuwa ennamba y'essimu mugende Ensambya. Bwe mutuuka Ensambya, I know some people can work upon you. So some doctors abali Ensambya neziri ssaawa nga 9 oba 10 mwolo lunaku naye like bankubya kiro ssaawa 9 kati bukedde ssaawa 2 3 4 5 6 7 8 9 nga 10 kati awo guy ne tukkiriza that opinion ne tugenda Ensambya. Ne tutuuka Ensambya ne bankolako like ka emergency akatonotono awo biki ne preparing for a surgery. Ne bansaba consent like jukira ebyobulamu like oli okutemako party yo alina kusaba consent. Ne bansaba consent era ndowooza byaggwera mu ssaawa nga 2 awo 3 ez'ekyo ne balyoka bantwala mu theatre for an operation. Olw'okutwala mu theatre kukujjako Kagalo wano tubadde mu procession nayo neeno otambudde Mulago mugenze Ensambya nga kakyaliko okakwatiridde kasesebbusa actually ng'eggumba liri bweru. Eggumba lyali bweru, omusayi gutonya ebya mullo olayi nga nnyinza okwetunulako bwe nti nengamba kiki kino nga mpulya netamiddwa obulamu
obudde obwo bakutwala ewaka wali ova mu bbaala bw'abanze bwe ndaba bano abantu ku geeti yange ewaka we nina okuyita okuyingira nja kulowooza nti oba mbalabika nziruke bwe mbekengera tewagezaako kudduka oba waliwo embeera etakuganya kudduka. No, like ngambe bampakinga like here mbeera nga wali like 30 meters, so namaze okukyusa piki ngenda kugulawo gate kuyingira waka, bano badde beekwese around the gate or nearby ne bajja ne bajja. Yes, so nga sina like when so akurotatinga kudduka it seems like it was a planned move, it seems, because if they are normal robbers or other thugs, at least simanyi but era tebandi ntugambe nti bano bajja bakugoberera bakubbyeko ebintu byo ne bakulekako n'obuvune ne bakutemako ne bakugisaako n'olugalo like abantu bulijjo baali bakugoberera maybe because bulijjo abantu e Kampala bababba oba mu city oba anywhere noli bw'amala okufuna kyayagala aba afaa kino obulamu otegera n'abamu babayingirira mu mayumba, somebody opens your house n'ayingira mu nju ne napikinga kyaba ayagala n'akuleka okitegeera. Those stories happen but mine was a bit ono aze akuggyeko ekintu kyo nakosa n'obulamu bwo. Namukwano gwange bamuyita Petanax ali South Africa eyo yabadde anyumiza emboozi, ababbi bamuyingira mu nnyumba nga planning kwa amaze emyaka 15 nga takomawo Uganda eri ndoozi afuna obutuuze planning okukomawo e Kampala. A few days before him planning to come, like deciding katika ngende waka mbalabeka abeega, ababbi ne bamuyingira mu nju yali mune mukyala we n'abaana n'emikwano gy'abamu ku gunpoint ne babba buli kimu mu nnyumba buli kimu, but the good thing of it ne bamuleke, they didn't harm anyone yadde mu ndowooza yali amanyi bagenda kubatta, they just took buli kimu documents buli kimu ekyo mu nyumba ne bakitwala ne bamulekera obulamu. Why would someone olina gwe wakwanira omukyala mind yo emabega oli najja n'akubbako n'atwala esimu buli kimu n'akitwala n'akuggyako nakosa n'obulamu n'ofiirwa akagalo? Siri muntu waba baby nnyo mullo zimu coincidence nyinza ogamba nti Abibu oba mukazi wa muntu nga bwe bakuba kyali waffe Daddy Wiz ne bamugyamu amannyo ensonga za mukazi oba nga kye kyakuliko ebyo bulumi bungi naye angojja kuwuzesa. No, okay, like teri nsonga ya mukazi because kyesinga okwewala abakazi. My dream is to be a superstar, not a womanizer. Diamond superstar bena bikola womanizer atera superstar oyinza okugatta wonna n'obikola lumu. Era olaba nze ne bwoba olina omuwala ng'omwagala nange emwagala n'okingamba bugambe omwana amwagala, omwana ne bwaŋŋamba mbu ayagala nze sina buzibu basaga ate so nga bwe mbadde nkugamba bantwalako mu theatre gayankolako twava mu theatre saawa nga 6 naye ng'obulumi bungi ezekiro kaga ezekyo obulumi nga bungi. Theatre jingidde budde ki? Twogedde ku saawa 10 mumaliza buli kimu. Theatre mujingira saawa mmeka era ogivamu mu budde ki? Theatre najingira saawa nga 2 because ezekiro because balina okwandika consent biki then bakwate eri gundi scan yeggumba batwaye doctor amadokita w'amagumba biki obu process awo balina kusayininga wano wali bwe bityo then kati bantwala mu theatre saawa nga 2 abasawo batandika okunkolako navaamu saawa nga 6 yes, so kubeera specific on time because you can see na simu seen everything but I hope that was